Abakulembeze bana bakulembeddwa mu RDC we Sembabule Pastor Caleb tukayikiriza nga alina ssentebe wa Disitulikiti Patrick Nkalubo omubaka w'Emyagga Theodore Ssekikubo adumira poliisi Sembabule Bernard Mugerwa n'abalala batuuse ku ttaka erikaayanirwa nga basoose kulambuzibwa pulojekiti ezaateekebwa ku gavumenti okuli lufula ey'omulembe we basalira ente wabula ng'ettaka kwetudde lyerimu kulikaayanirwa abantu ab'enjawulo. Kinajjukira nti nga 15 omwezi oguwedde twakulaga embeera y'okusika omuguwa eyali ku ttaka lino eyaviirako abatuuze okubagana ne bakanyama b'omugagga Francis Senkooto eyali yeesomye okubagoba ku ttaka era abantu abawerako bavaayo banyiga biwondo. Abakulembeze bano batuuzizza olukiiko kyokka ye omugagga Senkooto talabiseeko. RDC tukayikiriza asoose kwebaza gavumenti okussa enkulaakulana ku ttaka lino n'agamba nti agenda kukola okunoonyereza ku nsonga zino okulaba nga zigonjoolwa. Nsinze asoose wengisangiridde nange wengenda kugisembezayo mu maaso. Ategeeza nti era agenda kunoonyeza ku osi w'entuusi ategerekeseeko erya Mondo okuzuula ekyaviirako okulwanagana gye buvuddeko nga yaliwo ne batuuka n'okukuba ab'amawulire. Nga poliisi eriwo wano okulinda abantu n'ebintu byabwe naye tekukkiriza ate nga yagwa oludda lumu ne bakuba olulala ekikyali kituufu. Ssentebe Nkalubo mu kubiyesa mula agambye nti agenda okutuuka mu ofiisi ng'akakiiko akagaba ettaka ka District Land Board kamaladde okugaba yiika 83 kwezi 15 ku ttaka lino n'agamba nti ye talina buyinza busazaamu kyapa ekyo. Agenda okujja nasanga District Land Board egabyeko ekitundu yiika 83 ne bwe twajja ne tutandika ne tugamba ery'ettaka engeri gye baligabako ekyapa solution tuyinza obutafuna maanyi amangi ffe nga ffe okusazaamu ekyapa kubanga ettaka ly'ekyambuko ttaka lya gavumenti lya Uganda Land Commission. Kyokka agamba nti bagenda kusigala nga bakuuma eryo eritannaba kugabwako kyapa n'okulaba nga abatuuze abaliko mu kiseera kino tebataataaganyizibwa. Abatuuze aba families 5 ezirimu nabo baleme kutaatagana bafuneko basobola okubeera deni n'abantu abadde bakozesa ettaka ng'ekkubo ekitundu ekimu babeere nga bayitamu. Nkalubo agambye nti ettaka lya gavumenti litwalibwa nnyo mu disitulikiti y'e Sembabule. Waliwo amataka mangi mu disitulikiti y'e Sembabule agagenda naye tugamba nti enough is enough. District Land Board etandika okuprosesinga ebyapa bya disitulikiti amataka ga disitulikiti gabeere aga gavumenti. Bakansala abakiikirira eggombolola y'e Bulongo ku disitulikiti okuli Nahabwe Grace bebaza RDC okubanga basuubiza okunoonyeza ku nsonga eno. Goberera ensonga eno kyagenda kugigoberera yaza kucondooza ettaka eri twetwale tuleke kutongana ninga bakulwana baleke kulwana. Abatuuze balumiriza omubaka Ssekikubo okuba mu kkobaane ly'okutwala ettaka lino. So tuze nga tutuuza meeting nyingi niyo ogenda okusanga nga honorable waffe Ssekikubo eyali badde adifending ababbi abo eyali badde abagoba mu bubbi ate nga yabadifendinga okubba obubbi amataka. Wabula Ssekikubo aganye okwogerako n'abamuwulire ku bye bamulumiriza. Maria Nakyeyune yakusakidde Green ku lwa Bukedde TV.